waliwo abakyala nga si buzibu si fault yaabwe si musango gwabwe okubanga basabiriza nnyo ssente, si musango gwabwe okubanga bw'omumma akumma akaboozi agaana okwogera naawe. Tukuzibwa mu ngeri nti kyensaba kye bampa. Ne tubeera nga n'omuntu atakuvunaanyizibwako gwe bayita mukwano gwo, gwe bayita mukamaawo, abantu b'okola nabo b'osanze obusanzi. Singa omusaba n'atakuwolooza takwagala. Wamanyira okuweebwa. Lw'oyagala, lw'omwana lw'ayagala lw'omuwa. Si lw'olina. Ye waayagalira. Omwana akufuga kuvanga muwere. Na mami wange yangambako tokkirizanga mwana kufuga nga muwere. Ajja kufuga. Tojja kwebaka. Liwaka bano gya ebbe. Omwana bw'atuuka emyaka egisobola ebbanga erisobola omubeezaako emyezi. Emyezi egisobola omusustaininga nti ayonka ku nnyezi ekiraddamu 11. Muleke. Tosisimuka buli ssaawa waisesa abiri. Kamuteekeyo ebbere wadde yeebase. Atandika obwongo bw'omugolokosa ku ssaawa ezo z'omuwanga. Atandise okufuga. Buli lwakaaba si nti lwodduka n'ovuma n'abantu. Nti omwana kasita studying omuzadde nti bwekaaba ng'emigo mu nju gikola ki? Givaayo. So omwana atandika okufuga n'afuga n'abantu ate n'alowooza buli muntu yenna bw'alina omuyisa. So bwe tutandika omwana ono nga muto n'atandika okuba nga akusaba, batandika batya? Byokulya obirese ewaka. Omwana atandika okulowooza nti ali entitled ku buli kimu mu nju. Ate n'abazadde ntukizanjawaza ne tugamba ebintu ebyo bya mwana, nze amata ngaleetera mwana, nze emmere njigulira mwana, singa tabadde mwana, singa temulya kino awulira. Muggalanda wange. Omwana oyo mpozi nga gundi akayagala okulaba TV, abasigadde temusaako TV. Ng'atandika omumanya power gy'alina ewaka. Kati gwe gwennyini gw'atandika otteeka ku bunkenke. Lw'otalina oyagala n'okubba n'okwetta kubanga tolina omwana ayagala. Kati ebintu bino bye tuwa abaana ebyokulya oba ebyokuzanyisa, omwana n'atandika mumuwadde ekikye n'akabira ekya aka n'akabira n'egaba gaali ne bwe kiba ki, aba ayiga omululu. Ogw'obutabeera content nakyalina. Tamatira. Ne kyataakozesa akisaba. Kati gwe n'ogamba baana banne mumuwe ye baby. Oluba traininga abazadde. Ne kijja mu nsimbi. Ne kijja mu nsimbi nti ebintu bino bye twagala era ng'abaana. Ne mugenda mu supermarket njagala kino, omwana n'ajjayo buli kimu. N'otagula nabyo akakubanga ebyo omwana twatuse mu supermarket omwana alina byayagala. Omwana oyo kati akuzibwa mu culture y'okuweebwa lw'ayagala. Lw'ayagala aweebwa. N'awatali bwetaavu aweebwa. Kati bw'akula n'ayingira society esukka nnyina ne kitaawe mu bantu abalala. N'abeera ku ssomero n'asaba omuntu bannaye nkusaba ku peeni. Ne bw'oba oyina emu ye bw'aba ayagala. Ebayiye. Pa ku peeni n'omugala sirina nina emu n'anyiiga. Kubanga mwamumanyiiza n'ekitali kikyakinyiigira si kikyo. Ne ssente bwe ziri. Bw'atandika okuba mu bufumbo n'asaba ne batamuwa, olwo lutalo mu nju. Luba lutalo lwennyini, toddamu kwogera. Ne bwakuba esimu n'agamba hani nsaako kumperezaayoko ku airtime. N'omugala sirinawo mpaamuko essaawa nga 2. Ng'azira ng'omwana omuto ng'atandika okubeera nti nobootampa era mbadde nsobola omwegulira. Azzeeyo mu buto bwe baamumanga ng'asiita. Bwe yasiitanga nga bamukwata bamusirisa. Kale bambi mumuwalekeko abannyajja alwala omutwe. Kati naawe mu bufumbo bw'asiita n'omuwa ofuuse taata. Ofugiddwa bwe kiri. Tufuga era tufuga bwe tutyo. Okangamu kati n'omanyi omwana bw'omumma akangamu. Bw'obuukirawo ng'agamba bwenkanga n'embuuka. Bwenkanga babuuka. So kati ne ssente ogenda olaba ntuvudde mu buto batuwa. Bwe batatuwa lutalo mu nju. Naye ekyo bwe kigira waliwo kye bayita okuseevinga. Obuvunaanyizibwa bw'okubanga weeterekerawokko.
omuntu tasobola tereka ssente nga talina nsonga emuteresa kye tusooka okuyiga. Bw'oba tolina nsonga ekuteresa ssente tolizitereka ojja zirya. Ne bwe balisomesa Pastor Bujjingo mwaka ku mwaka abuulira enjiri yemu kubanga tubijja mu njiri gy'abuulira kati ey'okuteekawo omulimu gwo. Ne bw'onoofuna abava ebweru bonna n'osoma obutabo n'ogenda ku intaneti n'olaba Miles Munro n'okwotinga buli mwogezi buli muwandiisi yenna. Bw'oba tolina kikuterekesa ssente togenda zitereka. Walina okubaawo ensonga ekutuma. Ensonga lwaki tutambulira olw'ekisa kya Katonda mu butuukirivu. Tulina ekirubirwa ky'eggulu. Oh yes. Heaven is the goal. Yes. Era singa tewaliwo destiny, singa Yesu teyatugamba nti agenzo tuteekateekera ebifo. Oba weekuumira kiddala. Singa kavuyo. Era ekigaana oluusi okukola effujjo ng'oggyeko eggulu waliyo geyeena. Byombi ekirungi okyagala ate ekibi tokyagala. N'ekibi okitya. Kati bw'oba oyagala okuva mu bwavu teekawo ekikujja mu bwavu. Target. So okutereka ssente kisooka ku byonna ozaagaza ki. Katutunulira ekyo. Ssente oyagala ozaagaza ki olyoka ozitereke. Bw'oba tolina nsonga lya. Kubanga ekiruubirwa kyo kya leero. Kulaba. Bw'oba olina financial target n'ogamba ettaka lyenjagala ogula lya bukadde 10. Kitegeeza ssente z'oyagala kati bukadde 10. Obukadde 10 obwe bugenda okukuteresa. So ekintu ekyo twagambyeko jjo mu kyokulabirako nti omwana ono tumuyigirize nga muto. Omuleke kale obuto bwe bumulekera alye ku kasente k'omuwadde ne muwe ebiruubirirwa. Yes. Omwana abaana baagala ebintu bingi. Omwana ayinza okutambula nalaba akagaali. Mutabani wange yali ayagala video game. Nga video game ya bbeeyi nga ssente sizirina. Ekituufu nali sizirina. Ne bwe nazifunanga nnyingi oziteeka mu video game. Ne mugamba engeri gye sitayinaawo ssente. Tusonda abo 50%. Video game yammwe gy'emyaka tugenda ginoonyanga eri mu ssente sijja zoogera. Ng'alina okuleeta 50% nange 50%. Yeah. Teyaziweza. Naye nalaba effort. Kubanga mu kusonda kwe ovanga ku mwana asonda omwaka gumu ogwokubiri. Ng'era akyalowooza ekyo. Ng'alina emitwalo 8. Era n'azimuwa naye abaaziweza. Esooka oleke. Omanyi gy'azijja? Ze mumuweeza break. Nze natandika oyisanga mu nga nze mmanyi. Njagala kulaba oba afiisa atereke. Ze nandimuwadde 5 oba 3 mpisaamu 2. N'omuwa akasanvu. Nze ndaba oba anaatereka. Kubanga tekijjawo nti obadde ozimuwa. Bw'akolayo ekintu ekirungi ewaka ne muga kwatayo omutwalo. Ng'atereka kubanga alina ekiruubirirwa kya video game. Okumala omwaka plus. One time waliwo birthday ye nali mmanyi nniidi ye nti deadline gye twewa ya myaka 2 ogula video game. Kati wali wabulayo ennaku 3. Deadline yaffe birthday ye neetuuka nga wabulayo ennaku 3. Kubanga twali tugambye bw'oweza emyaka 15 ogenda funa game eyo. Wali wabulayo ennaku 3 gule game nga birthday eyiseeko. Ku birthday kirabo kye namuwa kyali kya ssente. Nga keeki temugasa. Omwana omulenzi keeki temugasa. You mean? Socks teziba kirabo buvunaanyizibwa nga omugulira socks ezo tebiba birthday gift. Kiringa omwami mmwe birthday gift musipi. Mba nina mugulira musipi. Ekyo tekiba kirabo. Soko kakasa abakyala baffe. Birthday zange zinaatera okutuuka zibanga nnyo. Abasajja temubawa keeki. Mubawe ssente. Ne bw'okomaawo kimala. Kwata obalirire byonna ssente zewandisaasaanyizza. Keeki ya mitwalo 3, emisipi gya ssente mmeka, biki bwe bitukwate ebbaasa omugambe honey happy birthday. Gimuwe. Kadde kaako. Tontwala ku woteeri. Ayina ebizibu by'atagamba muwe ku ssente ye ey'ekikazi. Nange singa programu ekoma ne wano. Nnaku zino ssente zeneyama Mukama zimpe nzikwaseeko omuntu omu. So omwana omulenzi si ye muwala. Era nze birthday y'abalenzo keeke eyo mbanji kuwadde just kale oli ku mulimu ogabire banno. Naye nina okuwa ekirabo ekiri emabega wa keeki omulenzi. Yes. Kati ekyange ekirabo nabala keeki ya mitwalo 25. Nina omugulirako kino ngendo balanga kirina expensive no spending emitwalo nga 5.
nakwata kirabo kya sente zino zebasibanga ebirabo mitwala 35 yakola pati senti kola pati kubanga abalenzi bantu ba pati bwe yagakwata nagamwe bati nazibala nangamba okimanyi video game yange kati ebe netera okuggwayo ekiribirwa n'enkifuna kya myaka egyo ebiri kati n'omwana bw'atandika okuba n'ebirubirwa nga muto ebyobukulu byanguwa netukuzibwa tetulina birubirwa especially abaana abawala batukuza batutendeka bufumbo buli kyonna kyowulira kyonna bufumbo weyonje anti yamukazi tafumbirwa taba mukyafu bona ofumbirwa biki genda asimanyo kyalensi kasimanyi biki byonna biri ku bufumbo byonna naye obufumbo bya Kaboozi naye nga abasajja babonabona la discipline y'abakazi ne ssente si Kaboozi Kaboozi myaka 10 ng'akamanyidde bw'oba munange era otuuseeyo naye financial discipline yezimba si Kaboozi singa bebaka ne bamalaya bagagga naye financial discipline yeno nti omusajja ayingiza mmeka nsaasaanya mmeka omukyala yazimba Bible egamba omukazi omugezi azimba amakago omusiru agamenya ate egamba omukazi okubanga singa omukazi osoma engero 3 mu yonna gisome kubanga ebiragiro bino eby'omukazi ebitandikira ku lunyiriro lw'e10 naye bino ebisooka olunyiriro lusooka paka ku lw'e10 bw'oba okigenderera ebiragiro ebyo maama w'omulenzi yali abuulira mulenzi omukazi ow'okuleeta nyazaala qualities of a woman you deserve as my son kubanga maama lwaki ayina obuulirira omulenzi maama amanyi obubiibwe ku kitaawe w'omwana be yakola taata we aba amanyi singa omukazi abikola agwanga kitaawe bwe yagwa kitabo ki ngera 3 nti nze singa ntula ne mutabani wange buli kibi kyenkola omwami wange nino kimugamba nti towasa mukazi muyombi olwondi kubanga mmanyi kye nakola nekikosa amaka gange wasa omukazi bwati ne bwati kubanga naye yakizuula nti bwe nabikola omwami wange kyamuzimba so yengera mulimu omukazi Bible gweyogerako alabirira amaka ge gwogalabirira welfare y'enjuyo